Mwagala kulemesa Suubi swimming. Ekigambo ekifuuse namulanda ab'emitima emilogo ab'emitima egyekko kye batandise okwesibako baagala okuloga Suubi. Baddira Suubi omwana omuto bamuyingiza mu bya struggle. Suubi olwedde yatuwa kitaawe. Yasacrificinga kitaawe n'amuwaayo eri eggwanga. Bamukoleko biri bikolobero ku lulwe ne ku lwaffe. Kati mulumwa nnyo nnyo ekya Suubi ogenda okuswiminga. Eyatuwa kitaawe n'amusacrificinga. Ne mutalumwa nnyo 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 omubbi abba obugagga bw'eggwanga. Waliwo ebigambo Maama Baby Itungo Kyagulanyi Kagaaju byayogedde olunaku lwajjo ng'ali ku live awo yabadde agoba abasirikale abadde balumbye amaka ge emagere nga bagamba wano we muli geeti ya mwana wange ayitawo okugenda eri wansi mu kibira okuswiminga. Kati muzibye ekkubo ly'omwana wange waayita okuswiminga. Obaera omwagala mulemesa ku swimming. Kati muyite ajja ababuuze jjo mutadde kitaawe era lwaki muzibe ekkubo lye waayita ogenda ku swimming. Ebigambo ebyo byalumya abalogo, byalumya ab'effutwa, byalumya ab'emitima emibi, byalumya abatazaalangako, byalumya abanafu b'obwongo, byalumye abaali mu ensi. Mbulwaki adda mu struggle n'agikudaaliramu. Mbogamba otya mbu omwana agenda ku swimming ng'ali tuli mu struggle. Mundeke neesekereko. Suubi gwe mulaba oyo. Kansoke mbawe ebigambo bya Maama Baby Itungo ng'ejja yabyogeddemu. Then tusinziraawo okwogera ebigambo. Bataata nga mudduka ate mulagawa. Temudduka mwe muzze muli ku geeti yaffe ate kati mutambula mutunule. Lwaki mwebwalabwala bwe mba mmanyi kye mukola kituufu? Bwe mba mmanyi kye mukola kituufu lwaki mwebwalabwala? Mwina gwe mwagala wano. Good afternoon. You know you're intruding. Mututute speed tulowooza ne afternoon yatuuse dda. Munoonyaani? Mugende neeri muyiseewa mu kutiko mu maka g'abantu. Abo bakutudde wayi. Mute muswala. What is it you're looking for? Muyiseewa. Maaka lindako batubuulire kye baagala ate olinga ddayo. Banaye bwe mba mwankyalidde kye kibazaayo. Bwe mba munkyalidde kye kibazaayo. Okay, you people, are you visiting me? Are you my visitors? Bayise eri wansi mu kibira. Bakutudde fence. Banaye gwe mumanyi wano mu banno mumukwate face munatubuulira erinnya tugenda kubakyajinga trespass. Ate mulagawa. You know what will happen. You know when you have an offense as an officer, you face it personally. The police doesn't come in to help you. Don't go away. Don't go away. What is it that you want? Banange abali ku live eno njagala bakakasa that we are under siege. Me, myself and the children. My husband is not home. We are in trouble. We are in trouble, you people. Whoever is watching this live, tell everyone out there that we are in trouble. I don't know what it is that these people want from me. They picked my husband off the runway at the airport, and now they're here to terrorize me and the children. Mpitira Suubi ababuuzeeko kirabika baagala kubuuza ku Suubi. Muyita ajja ababuuze gye batute taatawe. Bano banoonya kulemesa mwana wange kugenda ku swimming leero bano. Olwasembayo bankwata ne bansikambula. Kati leero bayimiridde mu mulyango batulemesa kufuluma wakasimanyi musango gwe nnina. Ebigambo ebyo awe wavudde akalumanywera aba NRM, aba propagandist, aba emitima emirogo, aba emitima emikyafu, abatazaalangako, abavuba obwongo, abanaku, abatalina ssuubi atalooza nti wanudde balifuna ku ssente be bajjeemu ebigambo ebyo ne batandika okubyogererako. Agasyako nti bano baagala kulemesa Suubi kugenda ku swimming. N'agamba nti olwasembayo bankwata ne bampalula ne bampisa bubi. Ekyo tebakiwulidde. Ekyokuba nti balumbye amaka ge
ne ba trespassing ne bayingira munda mu kikomera ekitakkirizibwa mu mateeka g'ensi yonna ekyo tebakiraba wabula bawulidde baagala kulemesa Suubi kugenda ku swimming. Suubi mwana muto eyo compound yaabwe ewansi mu kibira gy'olaba waliyo oluzzi waliyo ekidiba waliyo swimming pool gye bawugiramu kiba kidiba waliyo ekidiba kye bawugiramu ng'abeewaka abaana kati buli wawuliramu akabugumu mu ttuntu Suubi bamugulira n'agenda n'awuga. It's normal. Aye taata we sente yazikola awo taata we yagulawo nga tanaweza myaka 25 n'agwa ettaka obunene bwalyo nga bw'oliraba n'ategekera abaana be nti one day bajja kulyetaaga oddikozesa ABC. Taata w'abaana baya bategekera bulungi nga balina we bawugira ekyo tegufuuka musango kuba we bawugira we wali ne bagenda okuva waka kugenda busaabala era bawugira ewaka ne busaabala. Ezo nteekateekeba ya muzadde nga yakola nnyo okulaba nti asanyusa famire ye. Kyagulanyi kye yakola bwe yamala okusanyusa famire ye n'alaba nga famire ye ensanyufu naye ate abantu baayitako eno mu kkubo si basanyufu. Bw'ayita ku bwana obuto bonna embuto zikwaguse bujjudde eminyira tebusobola kgenda ku swimming tebusobola obwana obwo okweyagalako n'agamba nedda abaana bange tebasobola kuba nga bokka be beeyagala mu society gye ndimu. Abaana bonna aba society balina okuba nga beeyagala nga basobola okgenda ku swimming basobola okulya kye beetaaga basobola okusanyuka ne baba basanyufu ng'omwana omuto bw'ali. Kwe kuyingira ebyobukulembeze bino Kyagulanyi byalimu kuddira essanyu eriri mu maka ge alireete n'eno gye tuli naffe ffenna tubeere basanyufu. Kati oli ali eri Zolo ng'obwongo bwe babuyiwamu amazzi nga mwavu wa bwongo nga baamuloga omutwe awulira akagambo katono n'akalandirako n'atafa ku nsonga enkulu. Suubi automatically alina okuwuga mwana muto kuba waawugira we wali gw'owuwo tajja kuba talina waawugira. Olina kusooka kukwata nsimbi osasule owuwo agenda awuge olina okuwuga kuli ekidiba kiri waka ne bagamba kati ngenda busaabala era bagenda busaabala awuga kuba wonna ewaka ne ku mulimu waliwo waawugira. Nteekateeka za kitaawe ye yabikola. Kati omwana oyo n'akwata taata we bukolokolo na taata nga bw'otukoledde ebirungi genda n'abantu ba Uganda bakolera ebirungi babeere mu bulamu nga bwe tulimu n'okusingako. Oba ompulira ne batuwa taata waabwe omukyala Babi n'atuwa omwami we n'abaana ne batuwa taata waabwe ne bamusaddaaka gye okulwaffe. Anytime Kyagulanyi asobola otuukako ekintu be basigala babonaabona be basigala bakaaba. Oba onfuna ne kati gwe ndongeri eyo gwe Ssekibottaali eyo n'otasiima sacrifice ya mwana Suubi gye yakola okuwa taata we akulwanire abeere nga yaliidinga yalumba amasasi gye gali yalumba ebikompola gye biri yayita mu bugigi obw'amaanyi. Gwe ng'oli waka otudde onywa mubisi gwa njuki oli eyo olya muwogo wo olya bitumbuwa byo gwe gy'okwatira n'oyogera n'osamwasamwa n'otasiima sacrifice omwana gye yakola okuwa taata we gwe nga taata we yeekwese ne wennyini weekwese kati oli eyo obikkula amalibu olw'okuba bagenda mwana agenda ku swimming. Suubi oyo notumula kati mumumanyi bulungi. Suubi ye mwana omuto Uganda wano nsubira ne mu Africa akyasinza okufuna ensimbi ennyingi nga likyali bujje nga walunaku olwo n'asasulwa ensimbi buwanana yali tannaba nakufuluma mu lubuto lwa nnyina ng'akyaliyo n'asasulwa olwategeera nti omwana ali mu lubuto mwana ki nti mwana wa buwala ye Suubi. Kampuni n'evaayo nemuwa obukadde bw'ensimbi obutitimbe n'obutitimbe almost akawumbi k'ensimbi ne bakagula Suubi oyo ne bakawa Suubi ne kagenda ku akawunti ye era bwe yazaalibwa ne bamwongera ensimbi endala just kukozesa kifaananyi kye ku product ya company ne bamuwa entitimbe n'entitimbe z'ensimbi meaning Suubi yagaggawala akyali mu lubuto lwa nnyina. Oba mundaba taata we yagaggalira ku myaka 2 mu 2 mu 3 mu 5 nga mugaggafuge. Omwana Suubi yagaggawala akyali mu lubuto lwa nnyina nga wa myezi bwezi mu lubuto nga tannazaalibwa kujja ku nsi n'agaggawala. Kati omuntu yagaggawalira mu lubuto lwa nnyina gw'ogamba olwaleero mbu omugamba ogenda okuswiminga kivve mbu bazannyira mu struggle
omuntu yafuna akawumbi k'ensimbi nga kyali mu lubuto lwa nnyina omwegalagaranyaako gw'ataafuna wadde coin ne bwazaalibwa maama wo bamwetera miwogo nti kulika baby ne bamwetera ak'ekikumi bamwetera ak'ataano ne bamukulisa baby kati gwe wegeraageranya kw'oli olwedde yagaggawala nga akyali mu lubuto lwa nnyina. Kyagulanyi ne bw'atandize mu byabufuzi buno yandibadde mugagga ne bw'atandize abana bandibadde bulungi kuba ensimbi bazirina. Mu bantu abamu temufaayo ku byafaayo. Sooka ogenda okebere Suubi yaani. Teekamu Suubi Nakaayi olabe omwana ono yaani. Mukwano yakwata obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi n'agula ekifaananyi ky'omwana oyo kikozesa ku bizigo bye. Ensimbi zaali mpitirivu noonyaako oziraba omuwendo gwazo. Lwojja okumanya nti Suubi gwe weerijjako gw'otayagala agende akole swimming nti akusingira ddala wala. Obuzibu temusoma byafaayo temunoonyereza ku bantu kubategeera. Muggwa bwe mu kigaali awo mu kibaafu ne baba waayo emitwalo 5 tuvumire mu Kyagulanyi ng'ovuma owalabukalwa emitwalo 5 naye emitwalo 5 nekuvumisa omuntu gw'ovuma alina buwumbi na buwumbi ku akawunti. Ezo ensimbi ze bawa Suubi bazinvestinga kati buli mwezi zimuleetera ensimbi atereka ku akawunti anaaye n'otuuka emyaka 18 egyesitalirawo nga mugagga fuge ayinza n'okugula ennyonyi ku myaka 18 neyeevuga mu private jet ate nga mugamba kati Suubi ennyonyi yagiggyeewa bali mu ssente za struggle. Sebo sooka onoonyereza abantu obategeere olyoka oveeyo oyogere ebigambo. Suubi alina okugenda ku swimming kuba mugagga ssente alina siteekeyo gw'onoonya kuba mugagga onoonya nsimbi ye Suubi azirina. Temumanyi Suubi alina okuswiminga kuba obulamu bwalimu bwewe yabukolerera taata we yakola emaali. Gwe oli mwavu mponga byoya tolina kyolina bakulwanirira enseeterero ofune ku mmene obaire nga akalimu kokola ofunamu ensimbi ez'emala bw'ogulako ebikozesebwa kanga osigazawo kootereka ate okonoosiga mu bizinensi yo naye kati akasente bw'okakola bwekaggwerawo mu by'okugula bw'ogula sabbuuni munnyu butto ebyokozesa ewaka essente z'ofunye olunaku oba mitwalo 10 oba mutwalo oba 15 ne ziggwawo bwecce n'otasigaza mu nsawo kati oli savinga ddi okwekulaakulanya. Lwa musolo oguteekebwawo bannabyabufuzi abali mu ntebe lwa mbeera eteekeddwawo mwami Museveni ne gavumenti ye. Kyagulanyi alwana embeera eyeeveewo naawe obeere nga bw'okola ofissaawo n'osiga ng'ate bw'osiga tebakuggyako musolo omunene kulemesa bizinensi y'okukula kugwa. Kuba Uganda kati ekiriwo osobola okusiga n'oyiya otusente two n'otekawo ka bizinensi naye olukateekawo omwezi gumu nga kagudde bakusaba empooza ya kino empooza ya kiri ne bakusaba omusolo gwa kino omusolo gwa kiri ne bakwongeza lenti mu ddoola nomaliriza nga bizinensi ye egudde n'oddayo mu kyalo. Kati Kyagulanyi kyalwana ayagala ffenna tubeere bagagga naye mmwe abawumbatuutu abanafu b'obwongo abatalowooza temukiraba mulowooza mbu yakudadde bo bali mu bulamu bulungi. Yes bali mu bulamu bulungi. Naawe genda ogule ettaka kati genda oligule owulire essente ezirigula lwojja okumanya amaanyi ga Kyagulanyi. Ebintu bino si bya mukyezo. Bw'omala okufuna ssente n'omanya value y'ekintu naye kati buno obulamu bwe buti lwaki Kyagulanyi yandibuvuddemu najje n'atulwanire. Abangi mulowooza nti Kyagulanyi anoonya ssente nedda ssebo emmane weeri ensimbi diriwo. Ye yali mugezi nnyo okusinga abayimbi abalala nti kampuni bwe zaamuwanga ensimbi yeeramulanga naganze bwemutampa zino sikola ate ng'odde yalina akatale ka wano nga balala bemwana bayimba nnyo naye nga tebalina akatale ka wano nga kampuni zonna ziddukira wa Kyagulanyi nga zimuwa omudidi n'investinga money n'afuuka Mr. Money. Kati kampani bwe zaamala okumalayo taata w'abaana ne zitandika n'abaana Suubi ne zimuwa omudidi oyo gwe muli mu kuyomba naye gwe muvuma Suubi ate nga abasinga obugagga ku myaka gy'aliko. Yakola dda Suubi yakola akyalina mu lubuto lwa nnyina
omusimbi ne gujja ku account pe papa gwe muliko yabalumya omutwe mbu maama agamba atya omujja kulemesa omwana okuswiminga ye Suubi alina okuswiminga kuba ssente diriwo ate temutusesa nnyo Suubi si yateeka omusolo ku bintu ebigulibwa e Uganda. Suubi si yayongeza ebbeeyi y'amasannyalaze. Suubi si yayongeza lenti. Suubi si yayongeza amafuta ebbeeyi. Suubi si yaganya okukola enguudo e Uganda. Suubi oyo gwe mulaba si yateeka omusolo ku zi boda ze muvuga. Suubi si yakwata boda zammwe. Suubi oyo si yakwata emmotoka zammwe. Suubi oyo gwe mulaba si yawamba abaana. Suubi si yatta abaana. Suubi si yatulugunya abaana. Suubi talina musango. Suubi yasacrificinga kitaawe n'amutuwa atulwanirire ebyo biveewo. Kati muli ku Suubi mumala obudde mu kifo ky'okugenda okukola mufune mmane tulwanyise gavumenti ya Mwami Museveni. Kola mmane mu mbeera yonna wadde kabi katya kakole. Kati Kyagulanyi tugenda omuteeka mu ntebe ng'olinawo entandikwa ogenda okutandikira okulongoosa okufuna bizinensi gaggadde mu gavumenti ya Kyagulanyi. Oba munfuna twagala okutereeza ebintu nga situmenyeka nnyo ye gavumenti kya Kyagulanyi byereeta. Kati mwe mwamanyira ebyokumenyeka okutuuyana entiyo ne zivaawo ne zituuka ku bigere mbola okola nnyo. Obulamu bwa kutuuyana naye ekigere. Twetaaga quality life si quantity life. Quality life si quantity life. Ng'okola nnyo ate zonna bw'ozikoze ne ziggwawo. Twagala tukole katono tufune nnyo ate tuzimbulukuse ze tufunye. Ye quality Kyagulanyi gy'aleeta. Naye kati Mwami Museveni tuli mu quantity. Ofuna ensimbi okola n'ozifuna nene zonna ne zikugendako bwe ng'ogula kino. Ng'ogula kino ogula kiri sente zonna ne ziggwawo n'osigala ng'oli sseke n'osigala nga tolina wadde mmane nga tolina wadde siringi. Kati ekibavumya Suubi sikimanyi kuba Suubi talina musango. Mumuleke yeeyagale, mumuleke aswiminge, nammwe abammwe bajja kuswiminga. Mubeere mu struggle. Mulwane. Tujjako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ebintu bitereere. Tufune mmane nga zikola mmane. Naye kati kulwa Museveni ofuna mmane n'okola zero. Twagala tufune mmane zikole mmane n'abaana baffe bagende baswiminge. Tolumwa akasajja weegombe ogambe naye Mwami Museveni okutukoze bubi. Abange tebasobola kugenda ku swimingi. Va mu ntebe n'abange bagende baswiminge. Ye muntu eyeegombe yaye muntu ayagaliza abaana be. So sikudda ku mwana muno n'okubeera emisumaali nga gwe atali muzalira nga atalizaala. Kuba muli bagumba nga babaloga obugumba ebyo bizibu byammwe. Ne muleka abaana b'abannammwe beeyagale nammwe mukole nnyo. Mujje Mwami Museveni mu ntebe n'abammwe beeyagale. Eryo kali eddagala. So sikumalira ku Suubi budde. Nina muganda wange wano alina ebigambo by'abannyonnyola naye nga binnyonnyola ku mwana omuto Suubi gwe muguddeko akanyamberege. Kumalo Kiseka yakasimibwa President Kyagulanyi gye South Africa naye agala abannyonnyole ku Suubi oyo gwe mwerijalijjako ate awo nzije tubeeko bwe tukikola. Bannange mulowooza ate tetugudde ku byama. Ebyama ebiriwo omuntu abadde akuumidde Museveni mu buyinza era nga mututeekamu buli kaseera. Katonda atuyambye tumuzudde era tumuzudde. Mbabuulira bannayuganda omuntu abadde akuumidde Museveni mu buyinza era amuyambye okubeerawo tumuzudde. Era sente abadde afuna sente empitirivu nnyo yayimiridde mu nguudo ez'okusiraana, yayimiridde mu malwaliro, yayimiridde mu masomero, yayimiridde mu byenfuna by'eggwanga, yayimiridde mu magye, yayimiridde mu poliisi. Ye blue babayita ba blue culprit. Era yayakiikiridde n'okukwatibwa kwa pulezidenti waffe ku kisaawe. Ate nno sente tazikolamu kyamakulu kiri awo. Sente azikuba mu ddubi. Era tumutegedde omukulu Suubi
ye yakulira olukwe lw'okwokya amasiro, ye yakulira olukwe lw'okutwala abantu bakadaama ebweru babajjemu organizi. Era bannayuganda waliwo n'abamu abalina emitwe emigeze nnyo ng'obwongo bwabwe obuwa ensowera tebuuka. Bakikonfaminze nti Suubi by'ebizibu bya Uganda era Suubi tumutaddeko ekibaluwa kibakuntumye. Lwaki awuga sente olubadde ng'azifuna ng'azitwala kuziwugamu, abadde ng'aziwugamu buwuzi. Ne bannayuganda bannange, mu Uganda mulimu abantu abalina emitwe emikalu. Sekka abanyonyodde bulungi. Suubi kyafuuse ekizibu kya Uganda, yalemesezza enteekateeka za Uganda lwakuba awuga. Bannange mukule, muveemu emitima emirogo, muveemu emitima egyetaagaliza. Mwana muto mumuleke anyumirwe obulamu bwe, yabawa kitaawe, muli naye mu struggle mulwana ne kitaawe. Kati mwagana omwana ajja akole ki? Mbawadde taata akulembedde olutabaalo, kati nze munjagaza ki ng'ata wange mubawadde? Namwe mulete bataata wammwe oba nammwe mujje mu struggle tugguse olutabaalo. Buli contribution buli muntu gy'aleeta era gy'alifuna nga tumaze olutabaalo. Suubi atuwadde taata we, gwe otuwadde ki? Bw'oba otwewadde abaana baleke eri, gwe twewe ye contribution yotadde ku struggle. Kati n'oli atwewe oba n'oli atuwa abaana be, buli muntu alinako contribution. Nze nnyabo ne ssebo baabampa nga agwe genda mu struggle eggwanga litereere. Kati nze ndi okulwa ssebo ne nnyabo. Kati ojja kungamba ate taata waliwo ne maama lwaki nga tebali mu struggle. Bawaayo nze nzije mu struggle ku lwabwe. Olw'ebizibu bye bayitamu, bye bayiseemu, bye mpitamu, bye mpiseemu, ku lw'abaana bange bye bayitamu, bye banaayitamu, bye baliyitamu. Tubitereeze, tutereeze ensebere nga yeeyagaza. Nze sacrifice ey'abazadde bange n'abaana bange. Kati nawe jangu nga sacrifice y'abaana bo ne bazadde bo ne baganda bo, gw'obeere sacrifice ku lw'abalala. Buli family oba buli nju oba buli ggwanga wabaawo omuntu omu eyesacrifice nga ku lw'abalala ne bitereera. Mu America tulina Martin Luther ne banne bwe baatambulanga be baawaayo nga sacrifice ku lw'obulamu bw'omwana w'omuddugavu. Abaddugavu tweyagalira kati mu America ne tubadala ne twekimba ne tukola tutya nelwa omwana mulenzi Martin Luther King kyeyakola ne sacrifice nga ku lwaffe tweyagalire mu America. Ye yali lambu akaliga sacrificing. Kati ne Uganda tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye tajja kuba yekka. Kwani Martin Luther yabanga yekka, yabanga n'aba sacrifice ku lwa family zaabwe. Kati naawe n'okuva ku lwa family yo n'oyegatta ku Kyagulanyi n'oli bwe twegatta tufuuka ekibondo oba omuganda ffenna ne tulumba front nga ffenna tussa kimu tugeza kujjako Museveni. So sigana tugenda kujjako Museveni ate genda odduka n'oddayo emabega nti nze nyama tebankuba essasi. Meaning oba toli mu struggle oba tolina nsonga lwaki wajja. Kati yemmwe mutandika abatajja mu struggle, mmwe mutandika okulaba omwana omuto agenza okuwuga n'abaluma. Nogano ono yajjamu abaana ensigo, yatta baganda baffe ku byeyo, ono yalemesa baganda baffe bakola mu Buwalabu okufuna omusaala ogwegasa, ono yalemesa abaana baffe obutafiibwako abali ku byeyo. Neweebuuza ebibuuzo bingi nga Suubi talina wakiyingiriramu. Kamuleme omundu ogitunuuliza General Kaguta Museveni mugitunuuliza Suubi. Twelowooleze ate twagalize, yagalize ofune. Omwana muto mwagalize ye yakuyitako yafuna dda. Suubi ne bw'atakola ensimbi ze baamuwa zirimu mumukolera, anaagenda okutuuka ku myaka egyesalirawo nga nigi nga bifeekeera. Gwe gy'oba otandika kuyiiya oba ntandikirewo okukola oba ngendeko w'abagundi anoonyezayo ku mulimu oba ngendeko mu Owino oba ngendeko wa Kiseka nga gwe byolowooza ng'otuse kwegyo emyaka naye yabiyitamu dda. Emmanuel yeekola bwekuzi bweti mugambi yaweebwa omudidi ng'akyali mu lubuto lwa nnyina. Kati ogwe wayagala okompitinga naye era gweyogerako. Always know before you talk, before you speak, before you utter, before you say anything. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale. Wemani nagwe nnyiiziza onsonyiwe naye vaamu akatima akabi ak'ekilogo olwa tojja kunyiiga.
Mukama bankumire tujja kuba tuddamu tuwaayo ebigambo mweraba.